Give way. omusajja wa Naleta mugombola abamaanyi n'okutwapa cyayi twabapa cyayi ayinza okutubuulira oyo bakulipotinze ne waddiso twakulipotinze otuyisa bubi otandika okula bukiriike omukuudi butukube emiggo butukube ki gwe mukasa Oyo mukasa tisa aleta basirika batisa. Aleta basirika batisa kisaka kya kusa yatatu ku mabestawe. Ayira tukira walo. Yaleta basirikale ne bagala tukube emigo ne bagala oyo mukasa oyo. Kwasamiriza bantu. Betuba chachi yakola. Judgment nekolebwa. Ate otandika kuntisa kisotya wano. Kasa sikwa sigala kula. Bintu birekere koti yakola ogwayo. Mukirize mugane omusawo gw'abasinga gw'abasinga mukirize mugane muveewo kabanda wakiri mpeke funa bali ngutalabi bano balese mbatukuba bano basobola tukuba bano bula group yeso tukuba yojawa nawe batekane mangeri bakute emigo bagikwate era twandizze Leka tugende nabo tewali kugenda maaso mwesijja basi bali tusule kapate mutumanyi bajja kulwana ne mungu bajja kujjayo omuggo kujjayo ne mungu amanya gange nze Joseph bali kudembe ndi namateeka ku nsonga ya Mount Lebanon Christian Center Church ensonga y'abakkiriza bonna yatwalibwa mu kooti emyaka egiyise kubira ddala mukulu 1992 babadde mu kooti nga bawala ennemba ne bagenda mu kooti esookerwako mu criminal ne bagenda mu high court ne bagenda ne mu court of appeal court of appeal netunuulira nga ekooti yasembayo ng'egamba nti nno bajjewaani bajjewo Bishop Randasa ku judge nga fact egamba nti nno Bishop Randasa aba Mount Lebanon Christian Church church erina kubeera ya Methodist Church nga yetuulaawo ku ttaka eryo naye mu bintu nga ebirabiddwa abantu balina okukkiriza baava mabega in agreement balina concessions olutuulo olwaleero luliwo mu concession okulaba nti bakwatagana bulungi batambula bulungi era bwe tukomekereza nga babasindise kugenda okulaba nti bakwatagana bulungi ewatali kwoleka kuswala kwa kanisa yaabwe. Semwogere Paulo ndi member mu United Methodist Church eri mukono Cross walinga mu Kikemanga. Ensonga enkulu eriwo ennyo ya court order. Mukulu Randasa Samuel court order ayisa aveewaawo era tuzze ne wala disinga kituleese bateke court order mu nkola
bwe kye bagezezaako okulwamu koddet ne bagamba Lwandasa bamuweemu paka ennaku z'omwezi 7 akole ki aveewo naye nga kkooti order eragira eri serious egamba ennaku z'omwezi immediately vacate mu kaseera kano kennyini mugende mumugyewo bo bagezaako kuleya Lwandasa because baagala akole ki lwakuba mukwano gwabwe ffe tugamba bwe tuti kkooti order eba kkooti order amateeka gaba amateeka no anybody asobola kuyimiriza amateeka nga gasazeewo ffe tugamba mu buntu bulamu Lwandasa aveewo atuviire mu kanisa yaffe agende ne famire nga tunaamuteeka bintu bweru Lwandasa yabba ettaka ly'ekkanisa kkooti yamusinga omusango gwamusinga kkooti bbiri twasuka mu kkooti ne bamusinga ejjinja ne tugenda mu court of appeal ne tumusinga ne tumwangula so ffe tusaba busabi aveewo era nga tusaba ofisala DC na addition whatever bo batuyambe bajjewo Lwandasa kubanga etteeka liragira bo kujjawo Lwandasa ffe kye tusaba kyokka tetumwinaako buzibu tusigala twatwagalamu ku bantu bakife twagala ave mu kifo kyaffe ekifo kya kanisa kubanga kanisa ya United Methodist Church yawangula ekifo ekyo kifo kya Lwandasa nga atya Lwandasa yakola forgery n'akyusa ekyapa ky'ekkanisa n'akiteeka mu mannya ge ekkooti kyeyajjawo nti ekifo kya Lwandasa so nolwo ensonga eyo ffe okusaba kwaffe konna kutuma akaseera kano twagala ttaka kifo kyaffe kwe kubeera wassebo amannya Ndugga William nga ndi member mu United Methodist Church olwaliro tubadde twayitibwa RDC okujja mu stakeholders meeting. Stakeholders meeting eno eri yemu ku guidelines ezaweebwa DPC agenda okuteekesa mu kola court order okuva Kibuli neeyita mu Regional Police Commander ne Metropolitan Commander. Katubadde tutudde nga ba stakeholders omuli District Committee, Security Committee, parties zombi ne chairperson owekyalo ekyo ekkanisa weeri egenda okukolebwako evicted Lwandasa waali agenda okubeera evicted. N'olw'ensonga eyo mu meeting bwe tutudde mu meeting balooya ba mwami Lwandasa ne basika omuguwa nti court order teri mu mateeka. N'olw'ensonga eyo ino okusooka okunoonyerezebwako naffe ng'oludda lwaffe lugamba nti court order eyimirizibwa na kooti naye tebalina kiwandiiko n'ekimu ekiraga nti kooti yawandiise okuyimiriza court order. Bwe tutyo oluvannyuma lw'okuteesa meeting gye tubaddemu ne tukola resolution egamba nti Lwandasa kubanga badde agibwawo olwaleero n'aweebwamu ekiseera kya nnaku 7 okuva olwaleero abenga yeteekateeka ajjemu ebintu bye kasirise kubanga court order egamba vacant possession ye Lwandasa Samuli yekagwe tujjamu si kumenya kanisa n'ennyumba z'ekkanisa oba bintu bya kanisa ebintu by'ekkanisa bena n'ennyumba z'ekkanisa bisigalawo byabakkiriza baba badda Mukono ne Bannayuganda naye Lwandasa yekka yalina okuva mu kifo ekyo mu nnyumba gy'asulamu n'emuwa ennaku 7 abenga yejjamu baba teyejje mu nnaku 7 nga 7 DPC wa Mukono agenda kukola teekesa mu nkola ya court order yamuweebwa. Ensonga gitwagala okwogerako olwaleero ya bunkenke bwe tulina mu Mukono nga district, Mukono municipality, Mukono Central Division eya kubanga tulina enkayana wakati wa Mount Lebanon Church ekulemberwa omusumba Samuel Lwandasa ne church oba church endala section endala eya United Methodist ekulemberwa omwami Solomon Muwanga nga babadde mu kooti okumala ekiseera kinene nga wetwogerera olwaleero Banamukono babadde ku nkenke nga basuubira eviction egenda okufulumya omusumba Lwandasa okuva mu premises eza Mount Lebanon Church. Nga bwe mmanyi procedure ne process ey'okukola evictions twategeezebwa RPC yawandiika ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa 12 n'agiforwardingira DPC ate nga procedure eri nti DSC meeting etuula netunuulira eviction order neraba butya bwegenda okubeera implemented neraba obuzibu ky'obugendo givamu bwegenda okucreatinga. Twatudde eggulo mu DSC meeting of which ebiva mu DSC seetaganyo bibagamba naye twafunyemu resolution nti tusisinkane parties zombi egenda okubeera evicted nene yagala okukola eviction nga lebbeirifuali tulaba oba nga parties zombi ziri manyi kwekyo kigenda mu maaso. Mukama wa mukisa nti ku ssaawa olwaleero nga 5 tutandise olukiiko parties zonna zizze twebaza Katonda era ne tuyita mu buli kimu kyonna ne tusaba tuweeyo ennaku 7 nga tuziwa party gye babadde bagala okwevictinga olwaleero. Ensonga esooka ffena tumanyi tukyali mu festive season ekifo kye bagala okukola mu eviction kifo kya Bwakatonda kubanga church ate abagoberezi batera okutendereza Mukama ku nnaku nga zino eziggalawo omwaka ku lunaku olusooka abantu babeera mu kusaba ne tugamba olw'ensonga eyo
okusaba kwa nkyanga lumu tetusobola kumma ndiga za Katonda mukisa gusaba. Omukisa ogwokubiri nti Pate ne baloya ba Mwami Rwandasa bagamba tebaali served ne notice to evict. Kati baba nga tebaali served tutaddewo ennaku zino 7 Pate eya Mwami Solomon Muwanga esavinge Pate eya Mwami Rwandasa of which we gisavinga yonga ba legal advisors ba Mwami Rwandasa bamanye chiche balina okukola oba either to stay the eviction oba okuwa Mwami Rwandasa omukisa kubanga mukulembeze ate muntu mumanyifu okujjawo okuswaza n'okuyiwa omusayi kuna okubadde most likely okubeera mu eviction eno. Nebaza Katonda tukkirizganyiza wamu ng'abakulira security okulaba nga tuwa omukisa ennaku zino 7 ogenda mu maaso era bwe zinaba ziweddeko banaakomawo mu ofisi ya RDC ne DPC ne DISO ne CI ne CID ne tulaba butya enjuyi zonna kwe tugenda zirungamya exercise eno ekolebwe nga terina gwekosezza nga teyiye musaayi ne mukono tusigale nga ffena tuli bawanguzi. Kakati ezo legalities za bailiff kubanga ffe court order oba eviction order twagifunye yesterday ng'ennaku z'omwezi 3. Kakati nze simanyi ddiro yagifuna, simanyi oba kigenda mu affectinga kubanze mu office yange nagifunye ng'ennaku z'omwezi 3 ate mu mateeka okugiteekako minute nga office ya RDC akulira security nina kusooka kola due diligence. Kakati simanyi lwaki yafuluma dda ate nenjifuna ng'ennaku z'omwezi 3. Ne DPC yagifuna ng'ennaku z'omwezi 24 ng'enkeera Christmas. Therefore tetumanyi wawe ya delayinga, maybe ya delayinga mu institution ya police nga buli muntu akyanoonya bwassaako minute ye kuba basooka kukola due diligence. Therefore newankubadde gweddeko ennaku era tulina okukola due diligence ate tulina okuwa fair hearing on both parties. Kati tuliwo okusatisfyinga side emu wabula tuliwo okuba nga tuli fair on either sides. Ekyo kyetuvuddeko okuteekinga decision yenu.